Baze Katonda basaba ngabo nebaza Katonda olwa kaseera kano kasagala kawa muma muganda wange zinanga wetu wenalinga 15 gokutamu wakataka abire wano panze wange soko gume nebaze na Ismail mu Africa yonna mama wa Buganda buli wantu nulira namwenya mama customer wange ntasobola okusiima n'agoberera emirimu gino gyenkola mama Katonda akikubalire omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era z'embeera z'owewaawo amina kabale kaseera kawanvu nga ekintu nga kino kirowoozaako naye ngamba wakati mu kusiibula industry ya film nino bayita mwenna mubeewo nga nsiibula naye munchalengize basebole banyawo abalikodinga bakulegazi mwenna ne TV zonna abali wano sigenda kusiibula munchalengize sisobola kusuula obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mama Najinga tusanyuse nnyo okulaba kubanga ono omusajja aswadde kulabawana abadde asiibula ng'akulekera industry mama n'abagereka amazima gatakambagamba ate ng'ensi naye sirina kuba Ssaabasajja Kabaka byange basebo ne banyabo nebaza okubeerawo kwa mama Sylvia Najinda essanyu lya Buganda n'ensi yonna webale kujja ekyamazima otwagala nnyo nga aba Almatic ne bannabitone naye kyamukisa gw'amaanyi nnyo nti mu Uganda yonna omukolo gwange gwosoose okubeerako nga gwa kitiibwa bwe guti Katonda akoonye omukisa neebaza bakadde bange bonna abaliwo neebaza baganda bange bonna abaliwo okuva mu kati kutandanga bigulu kafuneni bano basukulu bansaba kakubere ne basukulu bamukalo mu ngalo abejjoku mwenna musikirize basole banyabo mubumpi kuba abantu baze kulaba muzannyo na kiki tubategekedde aye wakati mu mbeera eyo babeera bakoledde documentary yange mugirabyeko kakwota mugenda kigula mwenna abali wanate ku sente nyingi wanagitaddemu kingi so katikangere ebigambo bitono nebaza ne benina okwebaza nebaza mwenna abazze nebaza bakama bange abanzimbye mu film industry okuba natuuka paka ku lwaleero omuli omukulu Bosa Sserunkuuma ne ttiimu yo mwenna aba directors omuli tetumuyita Senkakale Bwongoboka Ahmed Lubowa yes muzikirize nebaze Female Wing naye erimu abakikiikirira tulinamu omukyala omuyita Florence Nampija mulimu omukyala omuyita Samuel Pitt ne mama Fiona Fish abatuzimbye nnyo n'endaalongo n'akatemadu so abantu abo muzikirize mbebaze muganda wange gwe sijja kwebaza ensi ekimanyi mu nkwagala nnyo webale kumira nange ebbanga lyonna Katonda akusa era bwe ninawo oseerera nja kukwata amina amina so
Munzikirize mu lugendo lwange buli mu documentary sigenda tumenya njako y'abantu. Omuntu ayagala okumanya olugendo lwange bonna documentary ngenda gibaguza ku ssente ntono nnyo. Munzikirize mu ngeri y'enjawulo mbeeka abantu ab'enjawulo be ngenda okwebaza personally. Honorable Asimu. Ebirabo byonna saaga naye tojja kuvuma. Oli baavu obaavu vaaba mwange ndani emitima ne gibuluma. Oyinza okuba business y'okukasa. Olowooza nze singa nkuvaako gwe oyinza okufuna omusajja kabula ogenze basi kyasobola kuddamu kuyita bba wange musajja kyatalumirwa bizinesi y'abazi sigenda ze kwekandula naawe oyomba gwesalo sigenda kikuwa kyapa hata sinye mulese njagala njogera naye ndabanja kudiriza embeera yomuyamba nedda kitamba mubisi kabula kudakabuli yange gasiya bisajja kakirera kutya musimuno omukati nasiyamba nosala okumubba mubantu abanzizya andrupa tewandi baddemu nakwesigaza ebintu byange oyo baawo kati kwani wano naye namuleeta tukole naleeta baganda be bonna naye banzibye zolinga wakumi abanjasinza abanjeetaaba ngenda kukola ntya nze sina yadde ekikumi sente zonna bazirya kati kyejagala okubuuza mwagatta ssente mukolese kampani eno oba twagatta ssente buli kimu kyange talina kyalinamu byonna byange nayamba muyamba omuleeta nanjagala kuzimba musajja wange kati kyebuuza olina empapula ezogera ku kampuni eno buli kimu nga kirumanyako mbirina sirina kyesirina yonna mbirina nsobola okuyamba omanyi eddiini etukubiriza okuyamba kati nze omutima nakumakaawe bw'oba nga olina ebyogera ku kampuni yo jangu tugende nsobola okuyamba mujje tugende mbayambe olaba nyamba besimanyi njakuja oluyi mukisa embizi erumya kiwesi ejamiya ekutukidde mu kiwoowoolo eyagenza okubika akagaali kamukoonyi lwaki ku magi kizibu ki yogera bunaani entumbi yegasse mu njovu lwaki balya bubi batukole tuwani kizibu ki olira waba luyinga ewonero tugamba nti ebintu sajja kibadde kyenzisa naye kisajja najjawo miliyoni zakyo 10 mwage ngozitwala ngekozesa nti ekyapa ngenda kwozaamu ngire ki naye kati embeera yonna nebeera ngaekola ki natolina kuweza kukola ki ate saakolera munawe oli mubbi kale sajja kize era kinewuwako kale simu nga nakisa mu kanyonyi bwakubeera nawoza oba nagenda bwe nadde ndyawo kano ka supervisor akapya manyi kampitidde kasitoma ntuusaawo